Kakati muteekeddwa okwawula ebirooto oba tuteekeddwa okwawula obubaka bwe tufuna. Era tuzze tubagamba lunye nti okuloota ebukojja kiki? Singa oloota ebukojja oba singa oloota entaana ng'eri bukojja oba singa oloota kkojjaawo kyeki? Njagala tufune okumanya n'okutegeera nga tusinziira ku bubaka obw'omukyalo ono. Akati omukyalo ono aga nti yafunye obubaka ng'agenda ku ntaana ya jjajjaawe ebukojja, era bwe yatuuse ku ntaana wabaddewo ate entaana endala munda nga ya gold, era nga walinaanyeewo omulambo omuzinge mu ssuuka enjeru nga nsibeko akatuttwa, era nga naye ali mu kinnya ekirala nga kiwanvu ng'alina ebigere bya gold. Kitegeeza ogwo nagwo mulambo mulala, naye byonna yabisanze mu ntaana ya kkojja. Era wabaddewo era omulambo omulala ogwabadde gumulinaanye, era nga naye abikkiddwako. Omukyalo n'aga nti n'atya nnyo. Bwe yabadde akyali mu kutya waliwo eyazze amusuuleyo mu kinnya. Mukazi gwe ogambye nti bwe watidde waliwo eyazze akusuuleyo, kati ne wabaawo omulala eyazze n'akuggyawo mangu nnyo baleme kukusuulayo, wagenze okulaba ng'oli mu bbanga ogenda. Naye mu bwangu ogambye nti wakomyewo w'okolera n'olaba mutabani wa mukamaawo ng'alwana okusituka naye ng'alinaanye ekiddole ekimyufu. Akati obubaka buno bwakabaka bulamu, bukulaga emyoyo gy'abajjajjaabo oba emizimu gy'abajjajjaabo wakati mu kirooto kino wagenze ku ntaana ya kkojjaawo ebukojja. Kkojjaawo abakabaka bulamu, ku ntaana ya kkojjaawo ebukojja kabaka bulamu, akuyita okugenda mu nnyanga za Walumbe ettanda. Entaana ya kkojjaawo ebukojja kyokka olina okubikka ennyanga ezo osobole okuteerwa emyoyo gy'abajjajjaabo egiri ebuziizi. Kwe kulaba nga mu ntaana ate wasanzeemu omulambo omulala nga guzingiddwa mu masuuka meeru nga gasibiddwako akatuttwa. Kati jjajjaawo yennyini nnyini nannyini nsonga musibe, kwe kulaba nga omulambo guzingiddwako amasuuka meeru naye ng'ate masibeko akatuttwa. Oba osobola okukitegeera? Kati era wagenza okulaba ng'era eriyo ekinnya ekirala era nga waliwo alinaanyeewo omulala ng'ebigere bya gold. Okitegedde? Bakugamba nti tambuza ensonga zino, mu kuzitambuza ojja kufuna ebirungi, Lubaale ajja kusasula. Kwe kulaba ebigere nga bya gold, entaana ya gold. Okitegedde? Ebirungi biri mu kutuukiriza nsonga z'abajjajjaabo, biri mu kutabaala. Ebirungi oba okusasulwa oba okwanukulwa, bw'ona oba otegedde kabaka ojja kwanukulwa. Okutambulaku oba okutambuza ku kw'ensonga kujja kuviiramu ebibala ebirungi. Kabaka kugamba nti nze byonna. Omuzimu gwa jjajjaawo ogwatuukirizanga ensonga ezo okugamba nti nze byonna. Kwe kulaba ebigere nga bya golodi, bagamba nti okutambula kya bbeeyi, era okutambula kirungi, era okutambula abantu bakufunyemu ebirungi. Wabula bw'oba okyatambula obeera mu kaseera kabanga ka musaalaba, kubanga tewali atambuza nsonga asasulwa, batono. Okitegedde? Tukola ensonga zino mu bulumi, mu bugigi. Bw'otandika entabaalo ebiseera ebisinga emirimu gisannyalallamukko, naye tumala ne twanukulwa.
abantu abasinga batudde mu nkola eno baba bayamba ku bannaabwe obanga abantu baggusa tebali bubi bali bulungi abatunga ensonga zaggwa baazimala kati ate bayamba ku balala abapya ababonaabona naye ng'oli ye yatambuza n'amaliriza n'ateekawo ewuwe embeera oba embuga oba ekkuŋŋaanyizo ly'abantu oba olubiri bafuna tebali bubi era Lubaale abalabirira era babeererawo. So jjajja wakugamba nti tuli bagagga oba twali bagagga y'entaana eya gold byebigere bya gold mu kutambuza ensonga ojja kubeera bulungi ojja kubeera mirembe Lubaale ajja kukulera. Ebigere bya gold ekitundu ekirala kubanga byogedde emirundi ebiri byogedde ku kutambuza ensonga nga bwe kuli okw'ebbeeyi byogedde ku kumanya ennyanga za Walumbe bwe kuli okw'ebbeeyi y'entaana gy'osanze nga ya gold okumanya Walumbe kya bbeeyi n'otuukiriza emigenzo gye kya bbeeyi y'entaana ya gold ebigere okubiraba nga bya gold omulambo guli omuzinge masuka ameeru kya bbeeyi kubanga amagulu go oba ebigere byo bye biri kuviiramu essanyu obugagga oba obwavu bwe biriba tebimuvinze from one place to another oliba mu kubonaabona paka lw'oliva mu nsi eno bwe biriba bimuvinze jjajja wakulaga akwambatte nti ye okutambula kwe kwavaamu bibala byereere. Ebigere byatudde gold ne binyonnyola emirundi ebiri binyonnyodde okutambula nti kwa bbeeyi ate ne binyonnyola ekitundu ky'obulongo ekitudde mu nsonga zammwe nti Lubaale wammwe atudde ku bulongo. N'olwekyo Lubaale oyo woliba totabadde woliba tolwanye kumanya bulongo obwo kubanga otuddeko ekitiibwa ekya Maama Nnaalongo omukyala omukulu omukyala wa Kabaka bulamu buliba totegedde bwana Bagereka obukutuddemu buliba totegedde buyinza bukutuddemu awo ensi oligiyitamu bw'otyo Lubaale oyo wakwebakirira okitegedde oba oyagala okubeera obulungi wakwebakirira era tukusaba wekkakkanye naddala mukyala gwe okubaakubanya essimu okubaakubanya essimu olowooza nti buli budde omuntu anaabeera ku ggwe omuntu aliko Lubaale oyo wekkakkanya si buli akakutuuseeku si buli weekoona ekigere tionookuba essimu toli wekka abantu bangi abanukula abantu bangi abakuba amasimu kitegedde si buli woowulidde akantu akagere nakakoonye si buli kantu akakugwako nti okuba essimu biki omuntu aliko Lubaale ow'olubereberye afuna okusomozebwa kungi abeera amanyiirwa ku mulimu w'akolera bano bamwogerera eka bamumanyiira ku mirimu buli kintu kyonna kyonna buli kusomozebwa kwonna kutuuka ku ggwe okulaba ebirooto eby'entiisa ebintu ebikugwako ebikangabwa okubeera nga ng'omwoyo guba gukuluma omutima obulumi n'obujiji okulangirwa n'okuduumirwa okufugibwa effuga bbi ebintu binyinya bituuka ku muntu aliko ekitundu ekya Lubaale oyo ow'obutonzi naye abantu bamala okumanya nti ndiko embeera bweti ne bweti n'obeera ng'omunnyonnyola ng'omusomesa bekkakkanya ne wekkakkanya ne si buli budde nti kukuba ssimu kukola ki si buli budde ne gukubira essimu yeeganya aga nti kubanga tuba n'ebintu ebikwasaganyizibwa bingi nnyo n'olwekyo omukyala gwe okwekkakkanyanga ojja kufuna okumanya n'okutegeera naddala ng'oyita ku mukutu guno gw'okumanya n'okutegeera ojja kufuna okumanya ojja kufuna okutegeera tofaayo kubonaabona si kwomu abantu abasinga babonaabona naddala abantu abaliko Lubaale ono ng'abadde asituse ng'abadde agguse n'olwekyo ojja kutereera ojja kufuna emirembe ojja kutunuulirwa nnyo era ojja kutereezebwa kubanga ensonga yo yakubikka taata Kabaka bulamu otambuze ensonga ze n'olwekyo tandika okukuŋŋaanya ssente tandika okutereka ssente tandika okuŋŋaanyiriza ssente kubanga entabaalo ezo si nnyangu entabaalo ezo za ŋŋendo entabaalo ezo zirina ebintu ebitwalibwa ebintu ebyo ng'ate bya bbeeyi okubikka olutabaalo lwa Kabaka si bye bino ng'abantu bolaba bagenda baleebeeta n'olubugo olumu ngenze n'olubugo oluddugavu ngenze n'effumu limu no
okubikka kabaka mutendera ogutwalibwamu ebintu ebiwerako okumaliriza olutabaalo olwo. Abantu bolaba baddiŋŋana mu nnyanga za Walumbe buli budde bampise. Entambula yaabwe mu kugenda okubikka kabaka tebaamanya migenzo ki, biki byentegeddwa okuba nabyo mu lutabaalo olwo. Kati olutabaalo olwo teruyinza kkuta, era waliwo abantu b'osangayo basulayo tebavaayo oluusi nga banja wali bamuyita katireta nnyondo, katireta obike ku baana, naye nga ekintu ekyo osobola okukikola omulundi gumu. Olutabaalo olujjudde kyeki, olina kuba naki, olina kugenda naki, bakola batya, olina kukulemberwa oba nedda. Kati kwekulaba abantu nga baddiŋŋanayo, so nga ennyanga ezo omuntu asobola ozigendamu omulundi gumu. Bw'amala ozigendamu omulundi gumu awo n'anoonya gy'alina okuttaanyiza ensonga, naye abasinga bamanyi nti balina kuttaanyiza mu nnyanga ezo. So abasinga obungi oluusi obutamanya, so nga balina okusomesa ebitundutundu byonna n'obimanya, kino kizira ki, kino kigenda mu budde ki, kino kyagala ki, era woba okigenzeemu okimala otya, biki biwandibadde nabyo singa oba ogenze mu kifo ekyo. Kati asinga tebamanyi, oli omusanga zaaleebeeta n'effumu limu, kabaka yali ntumye fayini, yali kutumye naye ofunye omuwabuzi, bw'aba yali kutumye yabadde ategeeza ki? Kati oli n'agenda ng'aleebeeta n'effumu, waliwo g'osanga aleebeeta n'olubugo nga luddugavu kuliko n'olweru. Nti kabaka ye yandaga embiko zino bbiri, luddugavu n'olweru. Ne weebuuza oliko omuwabuzi, era omuwabuzi yatapuse bulungi obako obwo? Kubanga bakulose ekijjulo nga kya binyeebwa, matooke n'ebinyeebwa, olina okubeerako omutaputa agamba nti ekyo kijjulo ky'abaana. Bw'oba waloosa amatooke n'ebinyeebwa, teekamu omuzigo omuganda, funa obutiko obubaala, basaanikako endagala bwe zitisaako n'empogola, so nga jjajja yakulosezza items bbiri. Kati ne kino bwe kiri, omuntu omusanga mu nnyanga nga zaaleebeeta n'olubugo oluddugavu, n'ogamba oba tituli ku kiwano. Oli n'omusanga ng'agenza okubikka kabaka, ng'azze n'amafumu ga kabaka, nga bufumu bulinga engalo busatu bw'aleese. N'obuuza oba tuli ku kiwano, naye nga bye yategedde oluusi amuwabula naye mwana mu nsonga ezo, azze n'obufumu babuyita Lubaale nvaako. Okitegedde? Obufumu kati oleese effumu litegeeza entabaazo za kabaka oba entabaazo za kiwano, kuba entabaazo z'emisambwa ly'effumu kuba lye batabaaza. Kati oleese akafumu akatono agenda kutabaala atya? Baleeta obufumu Lubaale nvaako nga katono kalinga engalo, najja nabo ng'aleebeeta nabo busatu. Tubalaba oluusi nga tuli mu nnyanga eyo n'ogamba kati ono tannatuuka kuva eno, ate kinaavamu omusajja ng'amuyita yeebakira ddala eno. Kibonerezo butamanya. Ensonga za Walumbe bazeebuuzaako, olina okubeera n'omutaputa, bazeebuuzaako n'omanya ekituufu kye ki. Bw'aba ndoosezza olubugo oluddugavu, olubugo oluddugavu luwanvu ki, lugazi ki, nina kgenda naki? N'oli n'agenda ng'aleebeeta n'olubugo oluddugavu lwokka n'omulaba n'omusaasira n'oga kati bano akyasaasanya ssente, akyaddiŋŋana olugendo lu bbanga ddene. Oli n'omusala ng'aleebeeta n'olubugo olumyufu oluusi n'olweru byokka, n'ogaba bati kati tuli ku kiwano. Oli n'omusanga alina lubugo olweru bwokka. Kale kugamba otabulwa. Oli n'omusanga agenze kubikka nnyanga y'abannaalongo ng'akutte bya nnaalongo byokka. Kati onogamba oyo akyatambula wano enfunda eziwera ddala nga 6, taliiko ayamba, taliiko awabula. Oluusi waliwo eyamukulembedde nga neyamukulembedde mwana mu nsonga ezo nga teyasobodde muga nti nabinene bw'abanga yakuyisa omubikka, oyo kabaka full package. Kabaka full package. Kitegedde kizza bw'aba akuyisa okumubikka naye ng'akuyitidde mu nnyanga za Walumbe, tobikkanga ku Walumbe. Eyo eba full package. Naye full package ogenda naki? Bisaanyizo kiwandibadde oyita naki? Ebifo ebyo ebyennyanga si katinko nti kutijja, tebabitijjirako. Olina okugenda n'ebintu nga bwe byandibadde. Bw'oba oyagala okukola ekidda kutwala ebintu nga bwe birina okubeera. Ebisaanyizo biki ebiggwaawo? Kitegedde. N'olwekyo ebintu ebyo bigenda okubikka kabaka bulamu bingiko. Okitegedde. Mubeera n'entabaalo, olina okugenda mu ntabaalo z'Abamweyana, olina okugenda mu ntabaalo z'Abasese. Okitegedde. Oluusi kabaka Kitinda akuyise Ssemusulo, oluusi kabaka Mukasa akuyise. Naye olutabaalo lwa kabaka Mukasa terutera nnyo okutweraliikiriza, wabula olutabaalo lwa mukama waffe Kitinda lwe lutera okweraliikiriza abantu, kubanga Kitinda bw'atuula mu kkubo
ate naawe tabeera kitinda abeera kaddu wannema bw'atuula mu kkubo nga ye kaddu wannema obanga ye wannema tolina by'otambuza n'olwekyo nti jjajjaffe kitinda gwe tusooka okumanya nga tunaba kumanya jjajjaffe Mukasa. Jjajjaffe Mukasa oyinza n'okumuwanya ng'ensonga ziri waggulu ng'onootera okumaliriza. Jjajjaffe Mukasa just wakitangaala okuta oba okuteera obuyinza bwo obutudde mu nsonga z'obujjajjaabwo. N'olwekyo jjajja Mukasa abanja abantu, jjajja Mukasa alaga abantu nga basaabala bagenda mu bizinga by'essese, naye olina okubaako omutaputa ogenda ddi ewa Mukasa. Era makulu ki agali mu kugenda essese? Mukasa bw'akulaga nti akuyita olina okubaako omutaputa, olina kusooka wa. Katusanga abantu nga baleebeeta takolanga ku Lubaale wadde n'akamu. Mukasa yampita ngenda Lwakutaano, twabadde wa Mukasa, ssente zonna mutta za bwereere. Mukasa talina buyinza bukuwa kitangaala ng'okyalina ekiddugavu mu bulamu bwo. Tasobola, buli musambwa gwaweebwa obuyinza n'omutendera gwagwo, era buli musambwa guwa gunnaagwo ekitiibwa. Bulamu bw'aba akyakubanja ng'okyalina ekizikiza mu nsonga zo. Ne bw'olireebeetera ku Mukasa mutijjukana. Ne bw'oligende wa Mukasa n'oleebeeterayo n'otijjukana n'okola obutinko n'obujanja. Nagenze wa Mukasa, nagenze n'eryato. Pumbaavu. Simanyi nagenze n'olugoye olw'enu, jjajja Mukasa yandaga okugenda n'olugoye. Ng'okyalina ekizikiza nga Lubaale akubanja otandika mutandike. Ssente muzitte, muzoonoone. Mugenda ne mututuukirira nga mumaze okuggwamu. Mulangira sirina ssente nsaba kunnyamba. Oba ew'omuntu omulala yenna. Nsaba kunnyamba naye nga temuwulira. Bw'oloosa ekirooto si bw'olina okituukiriza. Ebirooto bibeerako abataputa. Kulina okubeerako omutaputa alina okuyambako. Mulemenga okwekulembera n'okwefuga. Lubaale oyo ow'obutonzi asamirirwa musiru. Buli lw'obeera omugezigezi otomera, ssente zammwe ziyiika enkya n'eggulo nga zifa bwereere. Kyokka mu bifo gy'olaze oluusi ensonga zino babeera balindirira bibaleese okubagamba nti obubaka bwe bundeese era yenna ateeka mu nkola tagenda kukuwabula kyenda. Okitegedde? Lubaale bw'obanga otandika mutandika olina ensozi z'otalina kusookeramu. Ensozi Madaala, ensozi Mitendera, ensozi Myaliriro. Ensozi zino z'olaba tulina olusozi olusooka paka n'olusozi oluli ku ttoopu. Lubaale bw'aba akuluma ogenda ota ejjinja Kalooli ku Mawuuno ng'otandika butandisi nsonga osuubirayo ki? Jjinja Mawuuno lwe lusozi olukulu olw'Obulongo era olutuddeko omukyalo omukulu Mama Mawuuno. Okitegedde? Ensozi ezo zigendebwamu abantu abatambuddeko ku nsonga nga balinako we batuuse. Olusozi nga Walusi, lusozi olutudde mu kitundu eky'obusumuluzi. Tebalutijjukanirako nga Lubaale otandika mutandike. Lutudde mu kitundu ekya Ssaalongo ne Nnaalongo era ng'olusozi olwo lwa kitangaala. Naye omuntu tasobola tutandikiramu nsonga. Omuntu atandika ensonga wandibadde omanya bifo ki by'olina okutandikiramu ensonga. Kati gamba ng'olusozi lwa Kato. Olusozi lwa Kato abantu bagenda ne babalimba olusozi lwa Kato luli gindi. Kati gende wa Kato egindi. Kati genda wano, genda wali. Kitegedde? Bagenda ne babalimba nga muli ku Mawuuno. Simanyi gende wa Kato wano. Teri wa Kato walala. Wa Kato walala Ttanda. Kato, olusozi lwa Kato olukulu Ttanda. Ewa Wasswa, Mawuuno. Oba ekkungu ly'ebbendo bende eryo. Ewa Wasswa. Kati ekkungu ojja kusangayo embuga ya Kabaka Bulamu. Just eyo libanga Ttwale. Onogamba nti Kabaka Bulamu ne Kikunta baayitanga babiri. No si Kabaka Bulamu Walumbe ne Kikunta baayitanga babiri. Mama Mawuuno ojja kusangayo embuga ya Kabaka Bulamu. Eyo temala nsonga. Gikolereko emikolo ng'omusingo. Ebya Walumbe biggwera Ttanda. Abantu mubeeremu amagezi agagoba enswera ku bbi. Leka kugenda kutuula wantu bakugambe bikawo Walumbe. Kola bwoti gabula malokola bakugambe bekugambe omusajja oyo akakkane. Simanyi wone. Ebbanja liggwe. Walumbe talina wantu walala yonna. Walumbe Ttanda. Lwe lusozi lwa Kato. Bantu mmwe mulemye okutegeera ebigambo nga bwe tubibasomesa. Mudiibuuze ssente ne mwonoona ssente mu buli ango.
ffe boolaba tulina olubiri gye tutudde. Olubiri nze kamwa koogera gye tutudde. Ennyanga za Walumbe tuzirina mu lubiri. Naye tezisobola kukumalira nsonga. Njagala mazima gabe mazima tubeere beerufu mu nsi okusobola okuyamba omuntu wa wansi abonaabona. Ennyanga za Walumbe tuzirina mu lubiri lwaffe. Ennyanga za Maama Nabine ne baani Kizza Balongo biki tubirina mu lubiri lwaffe. Naye njagala tuyambe omuntu wa wansi bwe tuti. Ti omuntu nga tagendanga mu nnyanga za Walumbe kubikka. Abantu bonna bonna nga balina ebifo bya Walumbe waka waabwe oba ebyakabaka bulamu. Bannange abantu tuleme kuba kutuggera fasi tusooke tubakulembere. Basooke bamanye obukkiro. Oluvannyuma tulyoke tubakoleko balabe gye balaga. Ennyanga ya kabaka bulamu byonna tubirina mu lubiri. Naye omuntu bwe naamuteekawo ne musulikiraawo n'abika kabaka awo oba n'abika Balongo awo oba n'abika Maama Nabine naawo, nja kuba mmaze omusuulika ajja kuba takyalina ky'alaba walala. Kati ojja kulaba nsonga butaggwa ekinaavaamu azaalawe olubiri alabe nga terumukoledde ensonga. Omuntu aliko olubereberye alina kusooka bukkiro. Okitegedde ensonga lwaki abantu batabaala. Abantu balina kusooka bukkiro ne tulyoka tubakolako. Obukkiro obw'enjawulo nga bw'onogenda ewa Muwanga Enseke Kaligwa ewa jjajjaffe Kitinda, kubanga Kitinda gwe mutala gwe yabeerangako Essese. Kitinda era bayitayo Ekitinda ewa Ssemusulo oba ewa Wannema. Okitegedde kati bwe bubeera obukkiro bwabwe abamu nga n'obuba bwabwe buli okwo. Okitegedde kati nga bw'onogamba ewa Walumbe Ettanda, ewa Kikunta Ekkungu, ewa Maama Mawuuno, Okujinja Kaloole, Otera Kaweepe, ebifo ebifaanaganako bwe bityo, Walusinsi, Walusi, Ebusi, ebifo ebyo eby'obukkiro. Era ebifo ebyo tebitaanyizibwamu nsonga kuba tosobola biwanguliramu, wabula ebifo ebyo birina kutabaalirwamu kukola emigenzo gyamu. Ebifo ebitaanyizibwamu ensonga n'owangula ziba mbiri, naddala mu abaliko Lubaale wobutonzi. Abantu abebaka mu bifo ebyo weebakemu nga kabaka oba amaanyi agatuddemu ge gakusalidde ennaku z'olina okwebakamu. So si ggwe kugamba nti najja kukola nsonga kuzittaanya. Ebifo by'obukkiro tebittaanyizibwamu nsonga era tebiwangulirwamu nsonga, wabula ebifo by'obukkiro byebakibwamu okusinziira ku bubaka bwa jjajjaawo nti bansindise wano okwebakawo ennaku 9, bansindise wano okwebakawo ennaku 18. Ebifo ebittaanyizibwamu ensonga ziba mbiri. Lubaale yaba wa mbiri. Obukkiro bugendebwamu kumalirwamu mitango egikweyolekerwa. Nalongo ali bwereere, kabaka ali bwereere, Kiwanuka ali bwereere, n'olyoka ogenda e Buwanuka. Bansaba endiga ogisoosa Buwanuka. Okitegedde bw'otuukiriza ebifo by'obukkiro embiri z'obeera olina okutuulamu zikwanguyira. Banne tuddemu amagezi agagoba enswera ku bbi. Tubabulidde n'amagezi ne gatuggwa amaluso ne gatuggwa mu kamwa. Okitegedde ne bannaffe bennyini ffe nga ffe abatudde mu bifo oba mu mbuga oba mu mbiri oba luddawa, tuleme naffe tubeere abasomesa abagezi abakenkufu abamanyi ensonga zino, okutaputira emisamba mu butuufu bw'ensonga zaagyo, okubeera abakugu mu ngeri gye tuyinza okutaputiramu abazzukulu ensonga ze batambuza. Kuba Lubaale ono ebiseera ebisinga bigambo, Lubaale ono bumanyirivu, Lubaale ono bukugu. Okitegedde omuntu ateekakasa bitundutundu bya butonzi, abazzukulu obeera ogenda kubakaabya. Kubanga abazzukulu ebirooto bye balina bya butonzi. Abazzukulu si baakuyira ddagala, si baakukolebwako mikolo, si baakukola kino na kiri kalonda nti ate bateekewo ensawo. No, ebituntundu by'ensawo n'ebituntundu by'ebibbo bituntundu bitudde mu mwaliriro gwa kubiri. Waliwo ebituntundu ebigoba omuzzukulu. Omuzzukulu aloota alinnya nsozi, omuzzukulu aloota asaabala lyato. Omuzzukulu si wakuddira kati tugambe mu lubiri lwaffe tuyinamu ennyanja ya Mukasa. Muzzukulu togenda kumutuma lyato aliteeke ku nnyanja okwatereere. Naffe njagala tubeere bakugu abalambulula abazzukulu. Omuzzukulu kyalina okukola fasiti, olina musoosa kusaabala bwato bwa Mukasa. Omuzzukulu aloota binnya, ewuwo olinawo ennyanga, tosooka kumubikisa wuwo. Sooka omutwale mu nnyanga za Walumbe eziri ku oligeno. Embiri zigunjibwawo bantu era ne ziweebwa obuyinza. Obuyinza tubufuna oluvannyuma lw'okuggusa ensonga z'ensozi. N'olwekyo obuyinza bwe tufuna butuwa obukugu okulambulula ate emiti emito egijja. Gye wayita
omuzukulu gy'aba alina okuyitira. Muzukulu abeerako ebitundu by'obutonzi. First nga tonnaba kutandika kumukwatako ngalo asooka amala okumala obukkiro bw'obutonzi obwo bw'emisambu obukkiro obubereberye. N'olwekyo abazzukulu mulina okuba bagezi ate ne bajjajja b'abaana batudde mu nsonga zino balina okwawula emyaliriro abazzukulu batambulira, okujaawula, okitegedde okujaawula ku butonzi n'obuzaale. Abazzukulu abatuddeko obutonzi babonaabona nnyo, bakaaba nnyo ennaku nnyingi mu bantu, okubazaala n'okubabuulira amazima, okubakwatirako mu nsonga zaabwe, okubeera abeerufu ffe nga ffe bajjajja b'abaana abatudde mu nsonga zino, okuzaala ensi nate, okuyambako ensi nate, okukwasizaako ensi, okuzibula ensi amaaso, okubeera ab'ekisa, okubeera abatali baluvu, okutunuulira ensimbi nga tubakwe tukoma tugamba nti ono mu kiti wajjidde, bw'aba nga azze n'emitwalo 3 sigenda kugirya, kamulagirire egindi agenda amala emikolo. Bw'aba nga yeetaaga kubikka mama Nabinene ng'alina emitwalo 2 kamwesonyiwe, kamuleke nga bw'ali, emitwalo egyo 2 genda egindi obikke mama Nabinene. Bwetyo bwe twandikoze okusobola ensi okutusanyusa n'okuwangaala mu nsi, okuzaala abazzukulu omulundi ogwokubiri, okubabeererawo, okubeera bataata bamaama eri abazzukulu abanoonya ensonga zino. Kubanga omuzzukulu ne wana wa myaka 3, myaka 2 ng'akyanoonya Lubaale ajja kukwata kwenkana gwe jjajja w'abaana eyazisookamu. Abamwana kubanga batalina kyamanyi. N'olwekyo tuba ab'ekisa, tuzaale ensi nga tukkiriza ekitono ekyo kye balina. Atayina naye tumulambulule, n'ayina naye tumulambulule, atayina tumubeererewo, n'ayina tumubeererewo, wakati nti bonna baana tubalage ekkubo, tubakwatireko weewaawo. Nsuubira okuba nti omukyalo ono yabuze ekibuuzo kya kkojja. Kkojja wabeera kabaka. Bw'oba olw'otogenda bukojja ge maka ga kabaka Bulamagongo, maka ga Walumbe, ye kkojja ffenna ajja kulera mwannyina maama Nambi. Maka ga Walumbe ge gakuyita ogenda ku ntaana ya kkojja, munda n'osangayo entaana ya gold. Bakulaga nti ebirungi kabaka Bulamu y'abirina, omuzimu gwa jjajjawo kabaka Bulamu y'agulina, kwe kusangayo entaana ya gold. N'olwekyo n'osangayo omufunga muziike mu ssibe, muzinge mu ssuuka njeru, bakulaga nti jjajjaawo gy'alina ebibye. Bw'ona omanya kabaka Bulamu ajja kukuteera omuzimu gwa jjajjaawo mu kitangaala, ajja gukuddiza ze ssuuka enjeru naye nga nsibe takatuttwa. N'olwekyo omuzimu gwa jjajjaawo kabaka Bulamu y'agulina, mumanye agukuddize, ate olwanagane n'okuttaanya ensonga zaago ke katuttwa koolabye ku ssuuka enjeru. N'olwekyo ebigere by'omulambo guno bibadde bya gold. Bw'onootambuza ensonga mwe muli emirembe gyo, mwe muli essanyu lyo, mwe muli obugagga bwo. Muzzukulu gwe bw'oba okolakola ng'otereka ssente ate omanye nti okukola kulina kwekukoma, otuukirize ensonga z'abajjajja budde ekozzewo obujjajjammwe. Bw'onooba tobuzizzaawo, ebiriddirira byonna ffe kasita tukusomesezza biriba bibyo. Lubaale aluma, bw'aba akuluma teryakumanya, wakati oteesa mu kkubo obeera ojoogibwa oyisibwamu amaaso, obeera kintuntu, obeera kyakusekererwa buli omu amanyiira ggwe. N'olwekyo okwefaako, okwerwanako, bw'oterwanako ensolo ekulya Lubaale ensolo, omunaku kaama wejja wekka mu bunnya, lwoya lwa munnyindo olwejja lwokka teryagenda kukuyamba, so nga olina abooluganda lw'olina ab'ekika kyo buli omu ajja kukulaba nga kyamuli. Tulekeraawo okukola emiranga abooluganda nti gundi ali bulungi yagaana okunkwasizaako. Bw'oba oloota ebirooto oloota bwomu, tolootera mu birooto byo nga mulimu alimu, oloota bakugoba bwomu, amagye gakugoba bwomu, bakkuba bwomu, olumbe lukuluma bwomu. N'olwekyo mulekeraawo okusindira bannammwe ennaku yammwe, mulekeraawo okuba bannammwe ennaku yammwe, ebizibu byammwe. Ab'ekika babeera bakwesambye, lwoya lwa munnyindo ne mu madiini Yesu yalutambula bwomu, bamukuba bwomu n'omusalaba yagwetikka bwomu. Okitegedde mu madiini Muhammadi naye yabonaabona bwomu, bamukuba bwomu, bamukuba emiggo katono gye mutte. Muhammadi teyafa miggo, yafa bulwadde naye nga naye baamusekula. N'olwekyo olwaleero tulinga bannabbi abo abaatusooka. Lwana olutalo toyina gw'ogenda kusindira, ow'ekika bw'akuyamba nakkiriza, tambula naye, bw'anogokako omwesonyiwe muveeko. Omusajja omwali enkokoyi, mubeere bagumu, bagumiikiriza, mubeere ejjinja, mubeere lwazi, muyimirirewo nga mulayira nti tulina okutambuza ensonga z'abajjajjaffe. Lubaale avunaanyizibwa ku kika kyonna, ne bwe bagaana togenda beetikka bwetisi, genda n'abakkiriza, ate n'abakkiriza bwe batuuka ne bagaana
beera mugumu sigala ng'ogamba nina okugenda mu maaso kubanga omugugu gwa Lubaale gwakulondebwa oyina ebbala lya Lubaale olina okutuukiriza ensonga z'abajjajjaabo bw'otalizituukiriza ojja kufuuka ekisekererwa ojja kufuuka ekyonziira ojja kufuuka emboozi enyumizibwa buli omu ojja kwesamba emikwano abaami abasajja byonna bijja kwesamba ofuba bujja kwesamba buli birungi bijja kwesamba obugagga ojja kwesamba emirimu gikwesambe bakamawo bagobenga ku mirimu obeere bw'omu bw'oti mu nsi nga katika ekibiriiti buli kimu kijja kwegaana n'olwekyo mulekerawo okukolimira baganda bammwe mubalabe bulabi mutambuze ensonga mutuukirize ensonga z'obujjajjammwe akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.